Olugendo lwa Kachere muliyo Kachina Kachere Kachina Kapongo hadi wa accent na tunatandika maana soko jope hata sente zange zigweyo ani akwa amotika zote kusente zabakwada sinza kuwa haga ya bwerere asongo yeye otakuyimira musuntu manine mwena nuya hariwe ebyokulya abangirangu waliwo buffet mwenu kiryaliwe buffet ebyokulya bingi munonga ebiryaha mwenu kiryaliwe no bashakuru makitoke warumana karo warumana kihimba warumana chencherera mama warumana shabwe warumana kitakuli warumana nsiko eyente warumana chencherera mama warumana kabusi bingi munonga itwe ababuye mana abagorogota tushemeriwe okubarebaho aberidinisa oye manami kundi kusheke misine yere kandi entamana zone zechanga Sabula kama beats. Hey, Pulo. Hey, wana timu Koko. Hey, bana nganya ina kamera. Timu Koko weli wano. Timu Koko shine. Timu Koko. Kachina kale singa muyiso mwana Koko tamanya mumanya rebe ekifire sente zikuyanga kuletera Koko mulala nnyo gwe timu Koko leba amazzi sabula Kachina Skona kunjani Pulo Kachina mukubira kwa mugalo bandi Kachina I love him so much because he has been an ambassador mu comedy side yeno. He has been an inspiration to each and every comedian here side yeno West mukubira kwa mugalo bandi watapu nyonyo Kachina we bali utaku giving up nosigala ngo chachiriko comedy atena yeka China bagamba oluzungu lungi njogere ko mu Rwanda libunyako katingera kuba mixing amwenga ko mchija mwamureba yatera comedy byani atwasima mnonga mbwenu ya inspiring abantu bingi mnonga akaba kuyoke bona batera comedy abo kuba comedy tukamutandika myaka jatenda mushango ukamulika invexi murugabantu Sabula microphone ndaleniwa Skona kunjani ambare domizako hey la pizza jale yesi bambio la pizza jale musumagiro Irabile kumutengeri jatoba mwaya kulatula tena kanga bana bwaka bwaye mukanga teri kusikiza tunula mabego kumanya denaba olugendo luwanko ninagenda gamba kubanga kuzambita munkokola kaisise mukipende ya masasi towakana tapili chibuze kumbuki wayapile mpiti mataina na bulili ula mwawanyo wena kutoka kutoka Lapiza jale yesi bambino Lapiza jale musumagino Abamutelesigwa, so awere zo kusimba sebaya,
kutoka lwako kati mulimu abagamba ebyebishiza niterekishobo nikyaffe oluyimba lwaffe yesewo oluyimba lwaffe ate omanyira nti lwaffe yesewo ng'omuntu akubye akapera nga kaliwa Uganda mwareba mwakireba gwaba otandika wamma awo Mukama n'agamba temuza muzabibu gwamazi ogw'amazima kutako ogutakoma ne bwokola ekibi Mukama abeera kibeere ne bwokola agabi Mukama abeera kabeere ne bwokola otubi Mukama abeera tubeere. Jesus is a winner man, a winner man, a winner man. Oh, Jesus is a winner man all the time. Ulira awina man 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 kora Jesus is a winner man, a winner man, a winner man. Oh, Jesus is a winner man all the time. Sing along. A winner man, 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 a winner man. Oh, a winner man, a winner man, a winner man, a winner man, a winner man all the time. Kati olwaleero tugenda kusampulingamu ku nnyimba empya. Kale Eddie Kigere yabayiyirizaayo oluyimba yagambye abantu b'embalala Uganda yonna abagaliza kulya bulungi. Tukole tutya? Oluyimba Amaji. Kigere obagaliza kulya ki? Maji. The song is all about eggs. Kulya bulungi. Kulya maji. Nutrition. Tugenda kuyimbira mu sampuli katuwulire. Everybody boom boom, kaleji kwate kowane kukukunku Ushimanyize matwala wezumso everybody boom boom Kigere matwala kakawa kaleji kwate kowane kukukunku Ushimanyize matwala wezumso Eyagula ddagala mu pharmacy nga yerabidde yalidde amaji Eyagula ddagala mu pharmacy nga yerabidde yalidde amaji Lindako waliwo ekitali kituufu Nange sikitegera bulungi. Kyo kigenda mu maaso mu mbalala wano. mulimu ab'ebirimi oba Mpulira amaji. Gw'owulira ki? Amaji gaabwe mulinga omutali njuba. Amaji oba ebidongo be lindako Sibitegedde Everybody boom boom Eddie Kigere matwala kakawa kaleji kwate kowane kukukunku Uchimanyize matwala bezumzo Everybody boom boom Eddie Kigere matwala kakawa kaleji kwate kowane kukukunku Uchimanyize matwala bezumzo Eyagula ddagala mu pharmacy nga yerabidde yalidde amaji Eyagula ddagala mu pharmacy nga yerabidde yalidde amaji Mundi amazzi nange mpulidde mazzi. Mundi amazzi Obusungu mujja abantu b'embalala obusungu mujjeewa. muwayiriza abantu b'embalala ekyamazima biri ebidongo bye bireekaana bantu banna nze mpulidde mazzi Nange gye mpulidde. Kakati kale ebidongo bijjeemu tuwulire jamu ebidongo tufune kufunye kapera tufune amaji amatuufu. Teyagula ddagala mu pharmacy nga yerabidde yalidde amaji gakyali mazzi Gakyali mazzi. Gakyali mazzi. ate tosootowagana Amoti nzikiriza gekko kambuuze balyenga gakubiddwa enkuba oba ag'omusana naawe siri wala Naye tumanyira tumanyeko. Kati bwenkuba bwekakuba nga gafuuka keeke. gasigala gekko nze nzikiriza banvumye mwebale nsiimidde ddala Omanyi tusampulinga ku nnyimba mpya. Olwo muwulidde olw'amaji kati wala n'olulala
Ekigero inayo olulala lwenina naye terufaanana zanyizo mweze muyimba abayimbi abalala nja kunyimba ebintu nga tebitera kuyimbibwako nga birwawo kuyimbibwako waliwo ebintu ebyomugaso naye nga abayimbi tebabiyimbako. Ani ampadde kondomu? Ani afuuye kondomu? Ate kuliko n'ekigambo kya Luswayiri kiri bulinzi tumitaje ukabitambaji nebanaayi kale kakati Landlord Madam Amasi kwegayiridde Landlord kwegayiridde tukakwe mu Lunyankole kwa mu Lunyankole bamanyi Landlord ekulamize kamizi omulumira mupangisa yantrokasasiro tamasi Landlord tamasi Madam tamasi kwegayiridde mbamasi Landlord tamasi kwegayiridde mbamasi Madam tamasi kwegayiridde mbamasi tamasi kwegayiridde mbamasi Madam tamasi kwegayiridde mbamasi Madam tamasi kwegayiridde mbamasi Tonumya wey akubye mu Uganda tebayite follow akubye wesigo akubyewo kedo tugende maaso mukyanyumirwa twebaza abasponsa abakulu aba SMP Tours yes tubebaza Tours and Travel abo bakulu batabu abalula abagiwa omulimu tweba ambasada bwotabeereyo ne muganda wo mukwano gwe bagenda Bulaaya n'agenda mubayaaye ne bamubba bunoonya ba SMP Tours tugenda mu challenge tufunemu ku challenge wano tugenda mu dance challenge SMP tubagale Honorable Ngabira nalinkaye Honorable Ngabira no tubagala nnyo bambi yatudde wala mubyayi ajja anasobola otufuuwa nabangali ewala wano wabaddewo omuyaayi kigere wano wabaddewo omuyaayi agenze n'afuuyira banne aliwa yonaye Abanyankole omanyi nti Abanyankole tebeetonda alese ekiberenge obweddaga kyalina omwebizike otuyisize mu mberenge webalesemu twaifanyanga nti njalo twagala sente enkalu mbadde manyi nti omuyaayi aneetonda onaafuuyo
waliwo afuuye naye aganye okwetonda. Kiki? Talina mpisa. Ne bamanyi balina empisa. Abanyankole empisa weziri. Bazirina naye tebamala geetonda. Ng'omufuuyidde? Omuganda aba afuuye ng'omudala ekitegedde n'afuuwa. Yeetondaga nsaasira. Kayitidde mbadde sitegedde. Ate omunyankole? Nebirago manyi kubadde bali awo bali mu kunyumya. Mwene ekita gwatireeba mwana. Yateera ekisongolo mwana n'akisima bambio. Gw'ofuuye? N'anyampa ati. Basa kwongera. Iwe. Byakibuli. Byakibuli. Nebo ate baana bawusanze musanga malaya wano nga yeetunde. Era malaya gulwako. Nga nina sente zange? Maama, Munyankole Mukiga. Baseera babbeeyi. Nsonga ki baseeza? Yakwesonga bambi. Bagiina? Yakwesonga lwakyaseera. Kati nkugule? Gyebaleko? N'ogamba ki? Gyendi. Akisiiwe. Oli otya? Eyanjita kugibaasa. Nina sente zange. Bampita Mayambala ndi Muganda. Nakuleeba oli Omuganda. Otegedde otya? Nino nagiraba nini. Ebadde ki? Nsana ekitebe ky'eggaali. Tonvuma nno. Mbwene yange tokugibaasa nagambira mbwene. I have money. Sente $5,000 longo. $5,000 sigulamu ennyana. Longo $5,000. Izo nyingi naawe. So tyambeka. Kambuze. Wabwena zinga. Kakaaga n'ogule yanyoko. Leka naawe. Iwe tokumanya kyokwenda mbwene. Twanza kunseera bw'oto nsonga ki gy'ompa? Leba n'ombuuza bw'ekino ekiseera. Lwaki? Tomanya n'Omunyankole. Ate kitegeeza ki? Nina ebiyimba by'oniire n'otera akatebe okunyaalya. Okay. SMP was in trouble versus Samarula. Okay. SMP was in trouble versus Samarula. Sit on the chairs. Mbarala abala baliwa. Otwandinga batuga bala. Tim Bakery twekula participants banaye. Tim Bakery mutwe ku bazanyi. Timwani. Timwa olwana. Nawe mbalala sekimu bajje. Mbadde ngamba abaana baliwa banagamba guno omuzannyo gwina kuba let's have fun, let's enjoy ourselves. Timu Mbalala, where are you? Timu Mbalala. Katonda wange Kinyankole ono muyaye tajja kusontwa. Njagalayo mulalaawo jangu. Entebe zijjudde. Kapapa ali kitama. Muleda asitama. Oyo kapapa ali ajja sitama ku katebe. Olede yasitamye dda. Omutwe gye bayita. Omulala mutule. Basi kyekyo. Okay. Mwetabule. Edi Kigere, very free. Nzere efali. Okay. Amarula mix yourselves. Kati Amonti. Guno omutwe gye bayita headlines. Gye bayita headlines. Mu Luganda gye bayita efoloma. Efoloma y'enkuuka y'omutwe. Ebyobulamu bambi yazadde naye bampasudde. Omutwe gwaganya oyitawo. Tugende! Samula, stand up! Ulicha. Amateeka. Banyonyola ekyokukola. Okay, amateeka gali wengati. DJ agenda kuba omubali. Bw'akuba omubali tugenda kuzina nga twetoloola entebe zino. Mukiwulira? Nawe stand up. DJ, okay, ndogenda Munyankole. Mbwenu DJ naza kuteera ekisongolo. Kuba ateera ekisongolo, ne muzane mwetoloola entebe kwonka ekisongolo kuba ekibe. Kistopinga. Olimba singa luyimirira. Ekisongolo kuba kyamerera. Ekisongolo kuba kyamerera n'ositama. Mbwenu kuba otatungire bali mbere w'okusitama. You are out. Ono waliwo team naawe beeramu. Tova mbeeramu. Ono ali representing a team. Basi tugende. Haya twende. Mulindeko. Mutambule. Kona DJ oma. Kuba tugende. Mbalala versus Amarula. Chekigaana. Tugende. Haya. Mugende speed. Yongera ku speed. Tambula speed nawe.
Zino sente mabira kalina ya bikula. Kwela bisa tulabo kalina. Zino sente mabira kalina ya bikula. Ya bikula. Lina nabe cheshiriyena. Linda ko. Awurucha. Osindisa omwana. Asindisa omwana wuno gwe nasitavayo osindisa omwana. Gwe nawe gwe singa wavuddewo dda wadde osindika akana olwokuba kalina omutwe omunene. Tusituke tugende. Gwe osindisa omwana. Osindisa omwana. Kayogera amazima kibadde kitya? Olaba n'omusindika. Osindisa ekinyankole kiki kino kibasindisa. What team I want to say. Team. Yabadde yeka. Yabaddemu yashikiridde yeka. SMP tours and travel. Bakyalimu. Because we love it. It's to a road of family we book. And it's a little bit. Honorable Charles Gabirano. Tofuye bana.